kati mbadde nkugamba nti ngenze eri ku nkomyewo nve buddu oli senkulu wa Joy FM ate eno oli mukozi wa Pal FM. Ndi mukozi wa Pal FM. Nsayininga abakozi babiri kati bwe bakyaliwo ab'amaanyi ku Pal FM. Ku Joy. Ku Joy. Omulala okola naye mu kitongole kya mawulire. Yani? Fred Kibuuka. Mukoko. Fred Kibuuka waffe. Mukoko waffe wano kusaka. Nga tukola programu ya agabadde mu wiiki amawulire. Ku Joy FM. Ku Joy FM. Mwaka kyawo kozi? Awo mazove Masaka 2014. Kati n'omulala bamwita Yasini Mukasa. Yasini Mukasa ali liripazo. Lunnabe munamawulire. Nkola oyo ayogera alinga kyalani. Kati naye muwadde omulimu ng'akola morning show. Liripazo yakola ku Joy FM. Akola kati nina yani omulalawo nina omusajja bamuyitanga Mamba. Oba kati abeera Bungereza. Oli yali yayagala Made in Sereko namugoba. Nga akolanga Made in Sereko. Yayogera n'amanya ge. Nga bakolera ganze Made in Sereko sebuliba. Oba kyamuvaamu kitya mukama ngisamanya. Ne mukama otegede kyoyokoze. Yagamba musajja wa Kabaka Made in Sereko sebuli ne mugamba obadde utya. Tuli ku Joy FM Made in Sereko CBS. Ne mugamba obadde utya. Nangamba sina kye nayogere ne tuddayo ne muteera ku recording. Nangamba mukama wange nange neegubye kyenkoze tekiriyo. Yakopa omuntu namukopa n'erinnya n'enjogera. Era wabatu ajja tulaba. Namugana oki kyokoze. Na mukama wange nje sigenda kudda. Nange nange obadde nkugobye. Kyokoze kinene nnyo. Ogoba bameka abakozi awo ng'oli. Saagala nnyo okugoba abakozi. Ogoba nnyo lugezigezi lwali lutono. Lugezigezi lwali lutono. Omulala yanza Judy omumanyi wannume. Judy. Abadde yakolako ku topu. Judy wannume yaŋŋamba gwe tonkulira ne mugamba owakanira bwerere nze bosi wo. Yakuzalawo. Nga enkya todda. Tuyakomawo. Yadda. Kala dinga nasalawo wate oli amugeto dda nuka. Yadda ne mugamba kati wadde oteesootya. Bwana nsajja nkubuulire. Mbadde sinategeera nti kati ate gwe bosi waffe. Nakkiriza ebitiibwa. Ne mugamba nti kati olina okukkiriza nti nze ki? Nze bosi wo. Nze bosi wo. Era nze sizikiza mukugu because Judy yali akola political show. No yafuzi. Yafuzi. Era Judy abo bazimba Ali Kasire muri anyama. Wayakyalanga kubugira obudde twalina. Nyamwegirisa. Kati temwina bulango nnyo biseera aleka we buli mwogera pa kuwulya bubi ate kisinga okuzaza ku radio z'abalokole nkunyuzeeko Sendegea kozi Joy FM y'abalokole nino bamuyita Pastor Sembera Tom kati tukola sports jukira sports amasimu gaba gakuvuga Pastor nangamba naye omanyi awo enjagala namugamba Pastor sports ayagala okukola nangamba awo walina okubeera enjiri nemugamba lwaki Pastor yogedde bwoti nangamba olaba abantu bakubawo amasimu konze kale ssebo jangu okoliko yenna nyini radio nga Pastor ajja atandika okukola ki okukolawo nga batuwa obudde obuki obulala nina nomvuka kati akola ku omwali omusabu edita wa Bukedde bamuyita Nicholas Kalyango omumanyi omulala akola ku Galaxy bamuyita Dennis Makanga Mayega kati gamba nti temufukayana tukole ekirala Pastor agenda okuyanga atayira n'amasimu eno gakola eno woteka kyavuga n'agamba awo enjagale atugoberera ku social media platforms zaffe za radio CBS twongera okusaba nti gendayo subscribing weerezaako munno liking sharing ateeka mu CBS FM UG ojja kuba otufuna bulungi nnyo kyali nange Sendegea Muhammad Byayi taata Jubireewo abanatuwa ku CBS nebampaneri omugagga Sende ali ku kamera ye Keren Naluyange mukyala yali ku kamera ekifaananyi kyolaba ekirungi ennyo yakikuta obulungi ennyo ndina ensejjere Sempijja Faisal
twogera ku nsonga y'obulamu bwe ate bwe tunatwa ku sports ojja kwewuunya nnyo ate jjukira nga bakugamba nti yakulyako redm eno director ate eno mukozi akati nsejjere ekigambo okutuba kiviira ddala bulungi mu feesi yo. Nina kyejjagala okugamba ekintu zendegera Ahmed Bogere Masembe yakola studio za Suubi akasente kaaliwo nga zijirya nga zinyirira mbuza abakozi be baani abaaliko ku Suubi olwani akola ku Suubi Mugezi Martin Yangume Catherine Kusasira mama Kabina nga anoonyanga ba big size nga akola ku Suubi Muyaye Ganja nga bunange basita nange nali negomba kwegomba bakola kubalabako naye nga Ahmed Bogere Masembe ali bwati straight what nga ayagala ebintu nga biri perfect. Nyombi Beni nangamba Nyombi kati yabeera mu America nangamba naye nsejjere nkubuulire bosi waffe walugesigesi tajja kusoboka naye omanyi kye tugenda okukola tumukube sports kati kyeffe kye twazuula Masembe yali wa mupiira nnyo kati jjukira ndi wa bikonde kickboxing emizannyo emisigadde gyonna ngikola ki ne tumuyita eyo n'agamba ono ate ono musajja wanjawulo nnyo aliva style wanjawulo ono wanjawulo kati nga yatandise okunzikirizaamu ate bakama bange bennyini ne bagenda ku paalo Sempala Robert ne Bashir ate nga nze kyasobola okubeera ate ku Suubi ne bagenda nange bukolokolo. Paalo FM wavaayo mwaka ki? Paalo navaayo mu 2013 nengenda 2013 nga atandika nengenda ku radio Buddu n'okomawo ku Paalo FM nenkomawo ku Paalo FM kati okuviira ddala officially wavaayo mwaka ki? Kaali kasimu ka Mwami Abe Mukiibi awo yakuba essimu makumbi yagimu omugenzi nankubira naŋŋamba nze Abe Mukiibi wano akola mu kiyungu kya CBS nenjijjako mpaka fana ng'olowooza alimba oga mufere bakolokolo nenga bano wangudde ekisoboka Abe Mukiibi akubirezi that 2014 ennaku z'omwezi sinza nazeerabira wali mwezi gw'Okutoba nga 13 oba sawa mmeka bweziti 6-7 akuba kasimu njijjako addamu agikuba mugamba ne gundi nga nze siri kwawo gwe bakola be babba nangamba ssebo nze Abe Mukiibi nanjijjako newaita eddakiika ngaezo omugenzi maka 10 nakola ki omusajja kubira oganyo alla emisinde gye naleeta mu bulangaawo sikimanyi na muwendo okuva ku Paalo jjukira naakava ku radio Buddu Paalo enziriza omuki omulimu waita ebbanga tono CBS ekola baŋŋamba alla nedda sebo mba nkulimba saakirina nga tokyewulira olaba nene nnyo kumu saayina levo nalaba nga siri levo yayo naye nzijja ojjukira ofiisi ya Mwami Mukiibi ng'eri wali eri kikyali wali mu Bulange wali aŋŋamba omulimu tugukuwadde bandeeta ne Tamale Moses mwana Moses batwetaaba naye wamalala oyo manyi Tamale batwetaaba aŋŋamba nti onookola nti ngenda mukama wange yambuuza onookola ngenda kukola taata kati asooka nga antwale wa Mwami Kasozi nyogera wa Mwami Kasozi amugamba ono agenda kuba yegatta ku timu yaffe ya sports obadde ku radio ki Paalo ena ya Osiraamu koze kati nannambuza wonamu bamadiina jjukira bali eri mu akawunti
nembera ogenda okujja akasente nengamba Mukama Katonda ngero kikiriza nzere waka ngamba mama yimbula nayo kimanyi ngamba do omulimu ku CBS era naye mulosaaga osaaga nnyo saaga nnyo niwe bampadde omulimu ku CBS angamba taata yimula lwaki onsaagisa malirizanga nzize bwenzija Julius Mulemi wekirevu angamba ojja kutulako eyo juga twalina kompyuta nga ziri wali eri ojjukira bulange nga bwe kasita banzikiriza oku accessinga kompyuta za CBS nemanyi omulimu nkoze eki nejjukira eri sinnasiibula ku paalo oddutseyo emisinde ngamba ngenda mu ofisi ya omukulu Haji Abdul Karim Kalisa mugamba Haji ngenze dangamba ebintu bibiri juga nani akasayininga contract ya paalo dangamba ebintu ebi radio esobola okujja wano oba TV ezo satu CNN NTV bweba radio CBS nemugamba ate mutima gwe kati kwezo kuliko etwala nemugamba waliwo antwala nagamba NTV ekutwala konze nedda mukama wange CBS ekutwala nemugamba mukama wange CBS entwala omusajja yaba muzaala Luhama yanga genda owereze kabakawo nojja nawereza kabaka genda owereze kabakawo bwati Haji Abdul Karim Kalisa we yaŋŋamba nemba siibulakaawo era ku palo nze mbeera mwana wali eri wavaayo mirembe tolina ne baŋŋamba genda owereze kaki kabakawo